Omukazi atutte bba ku poliisi ng'amulumiriza okuba n'abakazi abalala ekibaviiriddeko okukubagana mu maaso g'abaana. Joan Ayebale ow'emyaka 28 omutuuze w'omu zooni y'Ekigundu nga musuubuzi wa ngatto e White Sector yadduukiridde ku poliisi y'oku Kalere n'aloopa bba Innocent Mande akola ogw'okutembeeya obuteeteeyi ng'amulumiriza okumukuba olw'okumumenya ensonga z'abakazi abaganza ekyabaviiriddeko okukubagana n'amwambula mu maaso g'abaana. Ayebale yategeeza nti bamaze ne bba emyaka 13 nga bandibadde n'abaana 4 wabula omu yafa ne basigaza 3. Yagambye nti yasabye bba ku ssimu ye akubireko maama we wabula mu kwogera ennyo Airtime yagwereddeko oluyombo we lwatandikidde okukkakkana ng'amukubye era n'amwambulira maaso g'abaana be. Yagasseeko nti yakutte essimu ye n'agikuba wansi n'agyasa kwe yasinzidde okuddukira ku poliisi n'amuggulako omusango. Bw'aba ayogera ne bakazi be Airtime tamugera naye nze bwe mba njogerako ne maama wange angerera Airtime, omukyala bw'ati bwe yategeezezza. Mande yagambye nti mukyala we bwe yatandika okukola yakyusa empisa ng'alaba nga alina gy'alaga okufuga awaka ng'era azze amusoosongereza n'amulumiriza okuba n'abakazi abalala ekintu ekitali kituufu. Yagasseeko nti buli lwe batabuka ng'omukazi amenya layini ze ez'amasimu ku luno bwe bw'abadde era n'amulangira obwenzi kwe yasinzidde okumukuba n'amwambula kubanga abakazi bamusibako tabalinaako bukakafu. Oluusi mba saagala kumukuba kyokka obwenzi bwannangira buli lunaku bunkuulako nnyo waya, Mande bw'atyo bwe yategeezezza era naye n'amanya ensobi gye yakoledde mu maaso g'abaana. Nkuliko nnyo abasasi baffe.